Ebimu ku bintu byenkoyo okuwulira ku gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa byebimu ku bigambo ebifuluma mu mawulire ebikwatagana n'akabinja k'abayeekera ka ADF akayina amakanda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Buli wiiki kumpi nga 4 oba 5 bagamba nga bwe batemudde ku bakomanda b'akabinja kano. Amawulire mabi eva getufuna nga UPDF yakafulumya nga bwetemudde abamu ku bakulu mu kabinja kana ka ADF. Bw'oba olina omuntu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo munoonyeeko. Abantu abawererako ddala 20 be bagambibwa okubeera nti battiddwa akabinja kano ekiro eky'olunaku olw'eggulo. Bino byabaddewo olunaku lw'eggulo mu bitundu ebya Lubero ku kaalo akamanyikiddwa nga Byambwe. Akaalo ako Byambwe kali mu teritori ya Lubero mu North Kivu. Era nga abayeekera bano bagambibwa okubeera nti balumbye amaka agawererako ddala 20 n'okudda waggulu ne bagateekera omuliro. Olwavuddeawo yogayoga ne boolekera mu bitundu ebimanyikiddwa nga Mabiyango. Eno nga nayo wayongedde okubaayo obutemu obw'enjawulo obwakoleddwa ku bantu ba bulijjo kwogattako n'abamilitale oba bannamagye. Kitalo nnyo, kitalo ddala, era nabagamba nti nkola amawulire gano agakwatagana n'embeera eri mawanga agatuli ku mulirwano, kubanga tulinayo baganda baffe bangi nnyo nga gye nkomye okwogera. Baganda baffe bangi abali mu ggye lya UPDF abagenda okulwanagana n'akabinja kana aka ADF naye nga tebamanyi bigendererwa bya UPDF kutwalibwa oba oliawo mu bibira bya Democratic Republic of Congo. Ekimu ku bumbo by'omutwe kyekyokubeera nti eggye lya wano ddyo eva teriggwa mu ntalo mu mawanga agatwetoolodde, naye twalibadde tuteekawo question ne tugamba nti lwaki ffe era lwaki magye gaffe buli mulundi ge gagenda okwetaba mu butabanguko mu mawanga agatuli ku mulirwano. Mu Democratic Republic of Congo era mitawaana myereere eri Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa kwogatta n'omukulu Paul Kagame. Akabinja ke baduumira ka March 23rd movement kandibanga kagala kutula deal n'abamu ku bantu abali mu mawanga g'abakyeruppe naddala Abamerika. Njagala ojjukire nti nno okuva Kagame lwe yatemerwako obuyambi ne Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa ebintu bye tebikyatambula bulungi nga bwe yali abibala. Obuyambi obumu ku bwavanga mu ggwanga erya Amerika, Uganda bwe yamala okubeera ng'egobwamu African Growth and Opportunity Act Program n'etandika ebyo byonna byali tradinga n'Amerika okubireeta biyite e Rwanda olwo biryoke bigende mu mawanga ago ge yali agobeddwamu. Kati Uganda bw'emala okulabika nti egobwa, ate ne Rwanda nejja n'egoba Ababirigi mu ggwanga lyabwe, ekyaddirira be Babirigi okulaba nti nabo bateekawo embeera etali ya bulijjo, nga ekimu ku mikago gye baatandikirawo n'okugjawo nga Belgium yakagobwa mu Rwanda ku biragiro bya Paul Kagame kwe kujjawo enkolagana wakati wa EU, omukago ogwaliwo ogwa Mineral Pact 2024 nga guno gwali guwa omwaganya gavumenti ya Rwanda ya Paul Kagame okutradinga ne European Union nga omukago. Kati bwamala okubeerawo embeera ey'okugobwa kw'Ababirigi nakugamba nti obulumbaganyi ku ggwanga erimu mu Europe bubeera bulumbaganyi ku mawanga gonna mu Europe. Va ku bino ebyaffe wano ku lukalu lwa Africa ne balumba munywanyi waffe ne tuteefiirayo, naye bo bw'olumba omu ku bo kaba kabonero akalaga nti nno bonna tobatidde era ekiba kiddirira ogenda tandika bonna okubaataakinga. Kati Rwanda bwe yalumba Belgium neegoba abamu ku badelegate actually bonna aba Belgium, kubanga Belgium ye colonial ruler wa Rwanda. Bw'abanga yabafuutula ba colonial ruler be, kyali kiwa ekifaananyi nti amawanga ga Africa mangi gagenda tandika okugoberera n'okkopa ekifaananyi ekya Kagame ekitaali badde kibi oba ekitaali kibi, naye waliwo timing, obudde okweteekateeka obulungi. Yagenda obbagoba bano nga tali ready, era twakyogerako nti tulindiire okulaba obubinja buno nga butandika okwecyanga bw'abadde avujjirira. Yeeri emmundu etokota ate nga ayagala kukola deal eby'obugagga eby'omuttaka byabba mu ggwanga erya Rwanda erya Democratic Republic of Congo. Nabagambako ku kirungo ekimanyikiddwa nga coltan. Coltan kyekimu ku birungo eby'amaanyi ebiri mu Democratic Republic of Congo amanga g'abakyeruppe ge byagala ennyo. Kati mu kubeera nti babyagala nnyo,
ye enkolagana gye baali bayingira aba Rwanda n'omukago ogwa European Union. Naye byembi nga binajja, omukulu bwe yalaba ng'eryanya alina lingi, amaanyi amemanye tegamuyamba wabula gamukanyuga mu ntata. Ne we twogerera olunaku lwaleero ebintu byongedde okulabika nti ate byonooneka nga bw'ogenda okuwulira mu vidiyo gye tugenda okulabika nti tufuna. Atamanyi impact y'amawanga g'e Bulaaya gye gateeka ku mawanga gali ku lukalu lwa Africa, londoola nnyo amawanga gano gye gatera okuteeka operation. DR Congo eyo twakyogerako nti America ke yayingirayo, buli kimu kyonna eky'ebyobugagga ebikwatagana n'ebyomu ttaka America egenda kulabika nti etekinga control. Emirundi emingi amawanga g'abacerupe ge gakyankalanya amawanga agali ku lukalu lwa Africa. Bwebeera nga America yayingira okujja okukola nga mediator oba ng'omukkakkanya wakati w'obubinja obubaddewo mu ggwanga erya Congo, nga kati leero tuwulira M23 ng'eyagala kwekwata ku kitengejja, then wabeerawo ekigenda okubeera nga kikambuwalamu eri abo ababadde bavujjirira akabinja ako aka March 23rd movement. Watu olina bw'ogenda tugamba nti tokyayina katale kamaaliyo gy'obadde ojja mu Congo newankubadde ng'emmundu etokota eri e Congo n'obbayo ebyobugagga eby'omu ttaka, akatale kaafa gye wali obitunda oba ogenda bitundawa. Ate nga kibadde bwe kiti nti eri obawa ebyobugagga eby'omu ttaka nabo ne bakuwa emmundu oba ne bakuwamu cash, n'ogenda ate n'omuteeka mu bayeekera in form of military aid oba n'obavujjirira kwogatta n'okubagulira ebyokulya. Yeeyo nno emitawaana Mwami Tibahabulwa gyayolekedde. Njagala tugende mu katambi ka muganda waffe Shama. Program eno nga bulijjo tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munoonyeeko ku namba ewe eryawo gwe nayina embeera muyita etali nnungi akulombera eddwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Njagala batwalirawo mu vidiyo eno tumale ogifuna tutegeere embeera eri ku mulirwano mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Nakugamba oba toyina kikupapya nga toyina bwetaavu nnyo, Congo gira ojenenyaamu in the meantime olw'embeera gy'erimu etawoomya nakabululu. Kale katubifune abankuumire Lugaba. So wetugendako ku ggwanga erya Congo nga kirabika bannansi ba Congo kati ke kaseera balabika bafunye kamwenyumwenyu ku matama yonna yonna gye balinga olw'okusayininga kwa framework deal wakati wa M23 n'eggwanga erya oba gavumenti ya Democratic Republic of Congo. So endagaano eno yasayiningi yateereddwako omukono ennaku z'omwezi 15 omwezi gwabadde gwa November omwaka gwa 2025 era nga eno egenda ku addressinga peace mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, especially mu kitundu kya Eastern Congo oba North Kivu. Nga muno mwe muli cities bbiri ezawambibwa M23 okuli Bukavu ne Goma, era ng'okusikomugwa kubadde kw'amannyo nti ebitundu bino bikyasinzemu eby'okugagga by'eggwanga lya Democratic Republic of Congo, era okuba byagenda mu mikono gya M23 bingi nnyo ebizze bibeerawo nga ekyaleetera na Felix Tshisekedi okudduka mu ggwanga erya United States of America okufuna obuyambi in exchange for minerals. So diiru zino nnyingi nnyo ezibadde zisayiningibwa naye nga zikira ki nga zimenyebwa. Njagala ojjukire gundi yasookera ddala yasayiningibwa wakati wa Congo ne Rwanda nga Congo egamba nti Rwanda eno ye supportinga M23 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, era nga Congo egamba nti Rwanda efulumya amagye gaayo gonna agali ku ttaka lya Democratic Republic of Congo. Era njagala ojjukire nti mu ggwanga erya United States of America baasalawo nti Rwanda yakujja amagye gaayo ku ttaka lya Democratic Republic of Congo okusobola okurespectinga sovereignty agreement oba sovereignty ya territorial sovereignty ey'eggwanga lya Democratic Republic of Congo, nti amagye ago gali ku ttaka kyamu, wabula nga yo Rwanda egamba nti ekyagitwala eyo kwe kulwanyisa akabinja ka FDLR. Kano akabinja kano njagala ojjukire nti abantu bano be Bahutu, bano Banyarwanda abagendayo mu kitta abantu ekyaliyo bwe batandika okukwata ebijambya ne beetemaatema ne bayingira mu bibira by'e Congo, era babadde ebbanga ddene nga bali mu gundi nnungi nnyo ne gavumenti, wabula nti Abahutu bano mwe baagala kudda waabwe kuyeekera mu ggwanga gavumenti eya Rwanda, era nga gavumenti ya Rwanda yeegamba nti okugira gundi eno okugiteeka mu nkola bakole ki, balina okubawaayo. Wabula tujjukirawo nti United States of America ng'eyita musajja waayo akwasaganya ensonga za Africa gwe bayita Masadi Boris yayingira mu kitundu ekyo, era yabawa warning n'abagamba nti kati bagajiyo basekyo balina necessary tools zonna ze basobola okukozesa okuba nga bajjayo amagye ga Rwanda okugafulumya eggwanga lya Congo senga tebagajjayo na mirembe. So kyaleetawo ogundi okusika omugwa kwali kungi nnyo nnyo
ndowooza era twamaliriza nga tulabye endagaano esayiningidwa wakati wa Rwanda ne Democratic Republic of Congo ngeno yali mu ggwanga United States of America era nga zasayiningibwa baminisita banene aba foreign affairs ababiri w'eggwanga lya Democratic Republic of Congo n'eggwanga lya Republic ya Rwanda. Kakati process ne badde etambula lwaki bayawula ekintu kino ne bagamba nti emu gitwale mu America endala ebeere Kata. Ene yekata addressinga bizibu ebiri wakati wa bannansi ba Congo. M23 ekibinja kya bannansi ba Congo nga kuliko kikulirwa Colonel Nanga. Colonel Nanga ono yali akulyako ne Electoral Commission eggwanga lya Democratic Republic of Congo mbu eyabbira Felix Tshisekedi akalulu okujja ku ntebe. So kati wajjawo awo okusika omugwe bye byalimu enguzi byalimu ki Colonel Nanga ono n'atandika ekibinja kye kya AFC oba River Congo bali beyitawe batyo mpola ja kubanga mbijjukira nja kubikuliramu obitegere bulungi. So okutandika ekibinja kino bakola alliance ne M23 era ba Colonel Nanga obuyinza nga yabakola ki yakulira ebibinja bino byombiso. Nabo bennyini tebabadde bulungi badde okulwanagana mu bo bennyini tujjukira nti kuliko ba generals abafa abakuwa drone abali bateese engeri gye bagala overthrowing Colonel Nanga n'okwefuulira amagye ga Rwanda agali mu ggwanga era Democratic Republic of Congo. So okuva kwolwo balekisalawo nti no basayini bagire zibeere parallel peace deal zibeere bbiri nga kuliko esayini ey'Doha egenda ku addressinga M23 ne government then eya Washington oba mu ggwanga lya United States of America addressinge Rwanda ne Congo. So eyo bajanguya ne bagigirira amagye ga Rwanda galagirwa gave ku ttaka lya Democratic Republic of Congo. Tujja kuba nga tufuna updates amagye gano gatuusa naye nga twasembayoko okulabako nga gatandise okusenguka gavaayo mpola. So ekintu kino kyekibadde kikyasibye nti endagaano eno bwe badde nga bagisayininga ate nga bo bamala bagenda nga beekuba kubanga nabagambe yekonge wali akabinja ka people power yayo abaana bano beyita ba wazalendo abaana ba Kongo ezaalwa ya Kongo bagamba tukooya akamanyiiro k'amagye amagwire okujjanga kuno mutandika okutubbira ebyobugagga byaffe kakati yessaawa tukwate emmundu emigemera tugende tulwane tulabe nga tutunula ensi yaffe edde mikono gy'abannansi. So okulwanagana kubadde kw'amaanyi nnyo omwaka oguwedde ogwo gwonna gugwenze okugwerako guno gutandikidde okulwanagana kw'amaanyi nnyo paka America we yajja nekola kino ebiyingira nabagamba nti bino bye mbasomesa bizibu bya kutegeera naye mujja bitegeera with the right time mujja kutegeera ani afuga ensi eno ya osobola okuddaano n'ozala waawaka gwenfulumya n'okola ki but with time mujja kutegeera ani afuga ensi eno. Olunaku lwe yagamba nti nnyingira kyaggwa mukigira kyaggwa era peace zino zibadde zitambula ku speed ya kitalo nnyo okuva lwe yabiyingiramu nti n'okufa kw'abantu kubadde nga kutandise kubeera minimum mu ggwanga era Democratic Republic of Congo nti okwongera ne kwekyo yasindika obubinja bungi nnyo okuli akabinja akakulirwa Eric Prince ngo ye lead kikabinja akagina okukakasa security in the region kubanga endagaano eno gye basayininga wakati wa Congo n'eggwanga lya America igamba nti peace for minerals security for minerals nti America ino okukuuma eggwanga lya Congo then yo ejwe 50% ku byobugagga byabwe ebukoiki. It was a bold move nakugamba Tshisekedi is another nationalist gwentunulidde lwaki tiyatunulya naga ebyobugagga bino bye bisa abantu baffe kanfune security y'abantu tukole ki tuwe ebyobugagga bino abantu bange basobola okufuna security era yabalagira nti izino wadde tuwadde 50% naye kampani ezo ezigenda okukola mu byobugagga ebimwina zizimba wano muwe bannansi ba Congo emirimu ntiye era bakkiriziganya 70% ku bantu kulebe egenda okubanga ekola mu kampani ezo erina kubeera y'abannansi ba Congo. Security companies ezimu zinako kubeerako nga z'abannansi ba Congo. So ekyo Felix Tshisekedi kyeyateeramu ku lw'ensi ye n'agamba nti wadde 50% omugitutte naye kampani muziteeke waneeno temutusima bisime bya bugagga mubitwala nga China weekola e Uganda waneeno. So ebyo bye bakkiriziganyako endagaano eno n'esayininga wakati wa America ne Felix Tshisekedi of which n'atandika okupushinga n'okunyigiriza eggwanga lya Rwanda okulaba nga liyingira endagaano okwesonyiwa ettaka lya Democratic Republic of Congo. Finally n'amala n'akifuna. Kati babadde nga basindikiza ekintu kya peace deal wabula peace deal eno wakati wa M23 n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo ebaddemu ebizibu bingi. Lwaki? Nti ekisooka bano bannansi kati nga tosobola kusitula byakulwanyisa n'ojja n'okuba abantu bano kubanga nagamba nti poliisi y'abano Abamerika n'Abangereza n'Abafalansa ekolera mu bantu kati bo baagala nnyo creatinga ekifaananyi ekirungi baagala nnyo okumaajinga nga ba victors mu buli kimu Amerika eno ensonga lwaki yagamba bano aba M23 bangi era balina ne support nnene kati we tunaabaleka we tunaawa bano ebyokulwanyisa ne beekuba tetugenda kukola ki tetugenda kukola mu ki tugenda okukola katukole peace deal bagende tukinutilizinge so babadde nga bagezaako nnyo gundi nnyingi nnyo naye nakugamba nti abaana b'Abazalendo bano balina obusungu
banabe babatidde kati Wazalendo ne baddenga egenda mu territories za M23 ne basesebula era tujjukira njagala ujjuke nti babasuuzaako ekitundu kye bayita Walikali bakibasuuza ne kiddayo mikono gyabwe aba Wazalendo nga bakamala okusayininga endagaano Wazalendo negenda ne kuba M23 netwala ekitundu kya Walikali nejja waliwo akatundu ako bakayita Uvira kalinako mikono gya M23 negenda ne bakuba ne kabajjako nejja so M23 Wazalendo eno bana bavuka baddenga bagenda bakola attack ezenjawulo mu ggwanga mu territories eziri controlled by M23 kati ne kiwa America eno obuzibu obw'amaanyi nnyo okuba nti ekola kiti neutralizing ekintu kino okigira so basalawo era ebbanga ddene nnyo peace deals zino zibadde ziwumudde olw'ensonga nti ate Wazalendo yo yaziviolate nga si government si M23 wabula Wazalendo abavubuka bana ekibinja kino ekyabannansi ba Kongo era badde balwanira ku side ya government baziviolate nga kati baddamu buziranga ennaku z'omwezi 18 August bali balina okusayininga endagaano zino zikoleki ziggwe wabula attack ezo ze babakola kirawo mu katundu mu biseera awo akatundu ka Uvira abaana bano be bakatwalira ne bakolaki ne bakedizira nga Uvira wano waliwo amaje agasinga wagaliwo obungi kuliko Burundi kuliko n'abaana bana ba Wazalendo amaje ga government galiwo matono nnyo okitegeera so kati ekyo kibadde nga kireese egundi obuzibu ennyo mu kusayininga peace deal eno okitegeera paka bwe bagamenting ennaku z'omwezi 15 omwezi wa November basayininge framework oba framework eno babadde basayininga ku principles oba amateeka ge bagenda okugoberera kubanga ne wano bennyini ge badrafting nga mwalimu ebintu ebimu M23 byateeka ku mmeeza government ya Congo ne bagamba kikafu wenzo okubibawa then ne government ya Congo ina terms ya wa M23 ne bagate tujja bikendera kati wabaddewo okusukumugwa kwa maanyi nnyo for example wali mugundi eyakolebwa nga M23 esaba federal ngeyagala Eastern Kivu ekyo kitundu ekyo Eastern Congo ebiri wansi wa M23 wabula nga bawaayo omusolo mu government nga bakikontrolling wabula nga bawaayo omusolo ku government ne bagamba kikafuwe fo okukibalekera so bali baagala bakole ekintu kibayita parallel government bagikole mu Eastern Congo naye ngeri under oba supervised by the main government of the Democratic Republic of Congo kati government nebigaana kati kubaddeko ekyokubajjako emmundu badde mu civilian life bano bamanyira mundu bamaje so nga bagamba bagala at least bayingize maje ga Democratic Republic of Congo for security purposes basobola okusigala mu government negamba mmwe bamwaye ekirensi tetusobola bateeka maje wa the police wa the security agency yonna ekwata ku mundu so tugenda bibawa kati ekyo nakyo nekibiranga kigize then tubadde tulina factor eyokuba nti abakulya M23 bonna okuli Colonel Nanga okuli Sultana Makenga okuli ne Joseph Kabila Jr nga babateekako emisango gya treason era njagala ojjukire nti n'ogwa Joseph Kabila n'ogwa Colonel Nanga bagiwozesa nga tebaliyo mu kooti era ne bagubasalira omusango ne gubasinga bwe babakwatirako balina okubatta kati nga bagamba nti ate ffe tusayininge endagaano tweweeyo mutukwate mututte kati nga bagamba nti babajjeko emisango egyo basobole okutuula bakoleki bateese then n'ekirala nga Joseph Kabila agamba kuba Joseph Kabila njagala ojjuke nti presidential abadde alina ekintu kibayita presidential amnesty eggwanga Democratic Republic of Congo lino senga obeera president buli omu obeera ne amnesty tokwatibwako tosibwa tolina kyokolebwa oba okoze ebikolobero byenkanaki so balina ekintu ekyo ekya presidential amnesty bo kibeewa kibeeterawo naye nga omwaka oguwedde njagala ojjuke nti Joseph Kabila presidential amnesty eno yamuggyako era emyezi mitono nyawo emabega omusango baagusala ne gukolaki ne gumusinga ne bagamba nti tumusingisiza omusango gw'okulyamu ensolo kwa treason kubanga yabadde main founder w'akabinja ka M23 okiganga wamu akwatagana n'eggwanga erya Rwanda kati embeera eyo ebadde ekyaleese endagaano eno okukola ky'okusayiningibwa era framework bonna badde beteekako terms enkakali naye nga wiiki ndowooza bbiri emabega awo nakiri abaleetera ne mbateekawo ne bagamba nti endagaano egenda kuddamu esayiningwe Felix Tshisekedi yaddamu n'abawandiikira n'abagamba nti kati framework batereezemu era olunaku olwaliro essanyu ery'amaanyi eririwo mu ggwanga Democratic Republic of Congo okuba nti bakkiriziganyizza bamaze okukola framework ndowooza ye planning gyogenda okukolako tugenda kugoberera kinene so mu framework eno ekoleddwa babaddemu negundi ziri 8 counts 8 zebakkiriziganyizaako ku bintu 8 ekintu ekisooka kye bakkiriziganyizaako kwe kulekerawo kulwanagana immediate ceasefire teri kuddamu kuwulira wadde essasi erivuga mu kitundu ekyo nga n'abaana ba Wazalendo nabo bennyini gavumenti erina okubakomako okulekerawo okulumba M23 ebitundu byerimu ekyo kyekisoose ekintu ekyokubiri kyebakkiriziganyizaako amagye ga Rwanda gonna agali mu kabinja ka M23 galina okuva ku ttaka eryo gadde ewaabwe naye nga abali mu kana akabinja bagamba nti bo bali mu kulwanyisa akabinja ke bayita FDLR ng'ovudde ku gali balina amagye nga balina ne bana abali muno kati bo bagamba nti bonna abatali bakongo nga bali mu kabinja ka M23 bave ku ttaka lyabwe baddeyo ewaabwe
so nenga bano bo bakyagamba nti bo baliwo kuma kabinja ka FDL alutayingira waabwe mu Rwanda nti balina okujwa ki protection nenge ekyomaze kukola ki ne bakikiriziganyako nti amaje agatali magwira wadde abayekera batali abaje abagwira n'abayekera abagwira balina okuva mu ggwanga la Democratic Republic of Congo badde waabwe. Condition number 3 gye bateesezaako bagenda abanansi ba Congo bonna abawangangusibwa oba abawanganguka mu mbeera y'olutalo balina okuddizibwa ewaabwe. Buli wali refugee camp ng'erimu abakongo balina okudda mu ggwanga erya Congo kuwaboobe baddeyo ewaabwe. Kati Mwami Yoweri Kaguta ati bahaburwa ebyo ebimu ku bintu byalwanagana nabyo obutatuuka mu mawulire. Wane Uganda yagufuula mulimu okugulirira abaana abali ku social media abali badde babunya enjiri eyo bonna n'aba manipulating majority kubbo abataddemu bukadde na bukadde era mubalaba bangi batambula naye bangi batambula n'abamukolera okwagala okubikirira reality eri mu ggwanga. Yagalagaana kati Uganda ne bw'olwana ennyo okubikirira ebikolobero ebirimu you can never cover it all up. Ebikolobero ebiri mu Uganda byetunda byokka ne bw'onaalwana okwagala okubibikirira ku kamera eyajja Bobi Wine gye yalangirira nti weaponi yaffe toyina wegenda kulwanirira na reality kutuuka mu international community. Amawanga agage Bulaya lwaki getutunuulira ennyo ge gaditamininga enfuga y'amawanga eri ku lukalu lwa Africa. Amawanga agage abakyeruppe ge gafuukidde Africa mukoko ate ng'era we twogerera ge gakyanunula Africa. Kubanga bannakyemalira bonna ababakuumiddewo bw'obagenderera beebo abakyeruppe be bakuumiddewo bannakyemalira tebakulima nti mwami Tibaabulwa bamukuumiddewo balala beebo kubanga be bamufuula kyali. Era olwaleero lwaki kugamba nti nno we are very lucky okubeera nti enkyukakyuka ebindabinda nti n'abantu balaga nti nno bakooye beekyaye tebakyayagala kumanya kuba mwami Tibaabulwa ekibadde kimukuumirawo kulaga bali eri nti akyayina ennamba y'abantu nga ne bwabba akalulu bagamba owaayi newankubadde akabbe tetugenda vaayo kulwanirako oyo amuvuganya kubanga akyatulaga nti akyayina abamutembeeta era abamuwagira ku mulundi guno ekyakalubyemu. N'olwekyo gwali yatugoberera ng'onaatema omuti ne guggwerera n'ogumalawo olina kutandikira ku mirandira. Amatabi twagatematema dda kati kadde kakwapurutinga mirandira eja NRM tugimalirewo ddala nga tugirawo ddala NRA eyatondawo NRM. Tulina kutandikiramu abo abakola NRA which later became NRM. Programu eno tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa munonyeko ku namba yo eryawo wenna alina embeera moyita etali nnungi akulombera edduwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Baganda bange okwewala okulandaga ennyo njagala kubatwala mu katambi kano kabyakwerinda tubeeko nako bye tulondamu. Obubaka buno njagala mubunvugire vidiyo gimpere like ginsharingireke tuke ku muntu omulala olwate enjiri eneyongere okubona buli wamu. Buli woteekako comment kiyambako vidiyo eno okugyongerako, buli woteekako like kiyambako okugyongerayo, ate era ne bw'osharinga kiyambako okwongerayo enjiri eno. Mu international community yagalagaana kati ekyali kyakwebikirira oba kwekweka. Mwami Tibaabulwa ebikolobero bye byonna babimanyi. Naye nga bwe tubagamba nti nannyini mufu yakwata ewawunya tetujja kuyambibwako nga ffe tetweyambye. Kirina kutandikira kuffe, kirina kutandikira kuffe ate abalala ne balyoka batuyamba. Bwe tuba nga ffe twetuddeko then tetujja kulaba abalala nga bayimirira wamu naffe nga ffe tulemeddwa okweyimiririrawo. N'olwekyo nga bateeka ku pressure international community naffe tukole ogw'okulonda tukuuma akalulu kaffe. Nalabye dda aba movement nga bapapala ab'ebitongole by'okwerinda nga bapapala bagamba ate bw'omala okulonda vaawo enjiri eyo temugigoberera amaanyi gali mu mmwe
buli kintu kyonna ekitukolwako mwe mwakiwa omwaganya kitukolweko mwabirabanga bikolebwa ne mutanyega kati olwaleero byafuuka bya bulijjo kuba mwe mwabiwa omwaganya ofuuka ebya bulijjo bwe batta abantu 5 nti 5 bokka be battiddwa ne badda ne batta 10 ne mutanyega kati otwogerera abantu abayingira obukadde n'obukadde be bakattibwa kubanga bwe batta 2 n'omu temwanyega kati ne kino ekyakalulu okulwanirira akalulu kammwe bwe muleka bigende biti babagobewo ku polling station oluvannyuma lw'okulonda kigenda kufuuka kya buli kanaku babbenga akalulu kammwe nga mutunula ng'era bulijjo bwe babadde nga bajja bakabba n'olwekyo nja kubakunga mwenna omala okulonda weetegulemukko katono ddamukko mabega tova wala tobeera wala ne woolondedde naye lekawo kaakabanga akatajja baleetera mbeera ya kukyankalana kwonoona bululu bwaffe then akaddeko okubala twetooloolewo babubale babulangirire kale tulabe bwe balangirira kifuula nnenge ku ngeri obululu gye buvuddeyo kankome wano tugende mu vidiyo nabankumire Sheikh Ashraf omulombi w'eddwa gwe ettambudde naye munoonyeko ku namba yewe eryawo gwe nayina embeera mweyite etali nnungi akulombereddwa embere gya kubeera ng'ateefuka maliri ali Antonio lyenyange tudingane senga eno stage bagivaako dda nga bagenda kusayininga ndagaano naye ki babadde beerumba ne beekuba ne bettanga beekolako violence okitegera kati mwe tubagamba tubeere nani violence ate tatugambira ku gondi tomugambako kola bibyo for as long as kita revolution teri gwe tagenda kugambako nkiddamu teri gwe tagenda kugambako for as long as kyekitujja ku mugendo omutuufu gwe tulina okukola ki gwe tulina okukola nkugambye n'endagaano senga bagisayininga dda mu July naye byagana lwakukola ki bakwekolako violence neddamu August nga 18 ne kigaana kati baatuuse ne balaba nga bonna bali ku lose situation ne bagamba katukole ki finally katusayininge kakati bannansi it is to their benefit kati bannansi bagenda kuba mu refugee camp tuli ku bannansi abali ba mu nsi ekyasinza obugagga ezimu ey'okubiri kuba si kyekyo yeesooka nakugamba inze okukkiriza nti kongene tusinga obugagga tulina okusooka ne tuddamu ne tubaleeku by'obugagga buno ne tufuna statistics entuufu awo ne ndyoka nzikiriza era ndi omu kubagamba nti Uganda wadde kasayizi kako katono naye esinga Kongo obugagga nze nga nze eno ndowooza yange siiyo so wetulibanga tutudde nga tukyusiza obuyinza nze nina okulaba tulina okuddamu ne tubala Kongo eno eyimiridde etya ku Uganda tufune statistics entuufu naye nze ngamba Congo is either number 1 or number 2 Uganda is either number 1 or number 2 nze bwe nti ekyange kyekindi mutwe paka nga tufune statistics eki entuufu so bannansi abadde bava mu nsi either number 1 or number 2 mbugagga mu nsi yonna babadde babeera mu refugee camp naye ate finally oluvannyuma lw'America okujja mu bino thanks to America nkiddamu thanks to the United States of America nga bayita mu musajja waayo Masadi Boris thanks to president wa Angola kubanga ono president wa Angola yakujoininga Felix Tshisekedi namujoininga ku Joe Biden the last visit ya Joe Biden nga Felix Tshisekedi wayalina okutwalira n'obwa chairman wa East African Community wabula yasalawo n'akifiirwa kino ekifo ne bakiwasa May Ruto ye n'agenda n'asinkana Joe Biden mu ggwanga erya Angola mu December ennaku z'omwezi zaali 4 omwaka gwa 2024 ne balaba nga batuusa ku Congo wano ku lunaku lwetuuse olunaku lwairi wadde framework egize esayiningiddwa tulinayo hope y'amaanyi nnyo kubanga kati endagaano eno si zezimu ne ziri nti luli bajjanga ne basayininga East African Community nga yebibeeramu East African Community yebibeeramu nimujjukira ku Rwanda ne Nairobi agreements zetwafuna naye nga abali ate abakozinga havoc oba abakozinga conflict within the Democratic Republic of Congo ate nga bebeefuula ba negotiator paka Omumerika we yagambye mmwe tujja ba mwena mukoleki tufune okubagana nabagamba aidha mugenda kukkiriza batugenda baforcinga okulaki okkiriza nga ayita musajja wabwe Masadi Boris mujjukira lwapa mu ggwanga Democratic Republic of Congo yagenda ke Rwanda wave Rwanda najje Uganda era nga kakati bino ebibala betufuna mu framework emazididdwa okusayiningibwa era kati tulinda kulaba nga abannansi ba Democratic Republic of Congo badde wabo okutandika okufuna normal life gibadina okulaki balina okufuna tugenda kulaba kufulumya kwa China ng'efulumya eggwanga Democratic Republic of Congo tugenda kulaba more American companies nga zijja kubanga already twakafunayo abagagga babiri okuli wa Microsoft ono gwe bayita wa Microsoft bamuyitanye erinnya Bill Gates ndowooza Bill Gates then ne tufunako ne Jeff Bezos betulinayo already abagagga bakabidinga then tulinayo ne baveterani ba America nabo then tulina FVZ ndowooza company eyo egenda okubanga ediringa mu byobwegeno ku United States of America then bingi nnyo America byegenda otuusa ku ggwanga Democratic Republic of Congo bagikomeza mu East African Community
tugenda kubanga tukyogera ku lwaki bazikunganya baziteeka mu East African Community. Nakugambye Great Lakes region yo no America no Mungereza bajeetaga okulaba nga basecuringa economies zaabwe zigenda kubeera secured senga bafuna Great Lakes region. Atenga kugambye bagenda kuzifuna. Nakugamba president banabala kukola countdown. Nakugamba kuliko wa Uganda, kuliko oegwanga lya Tanzania, kuliko oegwanga lya Kenya, kuliko n'oegwanga lya Rwanda. Tebali ku ntebe paka ngeno gundi ewedde. So muna Uganda nyongera okubujjukiza twetaaga protestive vote tugenda okugendamu ate tugenda kubeera nani violent okulaba nga naffe tutuuka kukula abaana b'Ekongo bakozesi batuuseeko nti kati bagenda kufuna kutulo beebake nga bagina bagenda okugenda bakoleki bakole batandika okubenefitinga ku byobugagga byabwe. So obubbi obubadde bugenda maaso mu byobugagga by'abaana ba Kongo birabika nti essaawa eno Felix Tshisekedi abadde hero w'eggwanga lya Kongo. However yakoze bold move nakugamba nze nzikiriza nnyo mu kino ekintu Nelson Mandela yakikola then Felix Tshisekedi yakizzeemu ndiki bafuka ba nationalist wagamba nti kino kyekissa abantu bange akisobola okukigivinga up n'agamba nti kino kitadde kulwa bannansi okukolaki okutereera. So eyo move ekoleddwa Felix Tshisekedi. I salute you man for God and my country Uganda.